ky'omukozi ky'omanya ali ku kitebe awo ne bafulumya abadde asigaddemu musajja wattu akola ku security center mu naye nga balina we baamunyigidde baamusibidde kati olumaze okkaliza ekitebe bulungi nnyo abakozi bonna nga baweddewo ng'ekkubo balisibye tewali wa mawulire n'omwakkirizibwawo ng'oggyeko NBS eyaabwe ey'abanyampi n'abakuba ebifaananyi nga bataddeko obukookolo bongere okutiisatiisa ensi ekyo ekimaze okukolebwa mu kaseera ke kamu nga bali mu kukola kino ekavule n'ekamwokya babadde bakola ekintu kyekimu mukimanyi bulungi nnyo kamwokya we wali school of Nup leadership ekamwokya babadde basalako ekamwokya nga banawo n'ekavule bakola ekintu kyekimu kati kye bakoze kubanga nga babadde bayingidde mu budde we bagenda okutandikira okukola omuzannyo gwabwe omuzannyo gwabwe Chairman Nyanzi kwe kumuta batadde Chairman Nyanzi focus tugizze ku Chairman Nyanzi then boba breaking in ba implanting yo military wares ku kitebe munda. Remember kino kyabadde okusinzira ku parade eyaliwo eyakolebwa bababuza ne babagamba bino ebintu ebikolebwa bya scouting patriotism kubana be bali byambaliddwawo kyekiriwo ekyamagye nga tewali. So what they have done, burst to the box. Boxes zino ziwererako ddala almost babaganye boxes ziwererako ddala nga 20 ezirimu military wear. Muno mulimu engatte ezaabwe ez'amagye, muno mulimu uniform zaabwe ez'amagye, omuli ebibomboola, omuli nezo simanyaki neza jati nga mulimu neza traffic. Essaawa zino ba breaking in bali mu kubiteekayo mu kitebe kya NUP munda. Then bayita abamawulire ba broadcasting nti ku kitebe kya NUP babadde batendekerawo abaana abamagye. Sofa ekiriwo kyekyo era kye mugenda okureceiving essaawa zino eno state egenda ba portraying ekifaananyi nti ku kitebe kya NUP ekamwokya eri ku ssomero basanzeyo ebyambalo by'amagye military wear. Ne wano ku kitebe ekavule basanzewo military wear. Now jukira Museveni anoonya mbeera yonna ekomyawo court martial. Boddayo mu statement za Museveni nga Supreme Court emaze okumenyawo court martial nti tekkirizibwa kukozesa abantu abulijjo. Museveni mu statement yakugamba nti court martial eno yali emuyambyeko okulwanyisa abakalamojja ku mmundu n'aba abantu abagezaako okukozesa ebyamagye so Ssaabasirikale ab'amagye wabula abantu nga mukyakimanyi bulungi zino kooti ez'abulijjo zo zikolera ku evidence. Without evidence tesobola convictinga muntu. Kyokka kano ka court martial ka kangaroo court ko tekali after evidence kubanga jjukira kekakwata kekakolako okunoonyereza ate kekakusalira. So nga parliament eri mu nteekateeka ekomawo oba ababaka ba parliament naddala ba NRM nga bali mu nteekateeka ekomawo okwata mu constitution mu ssemateeka w'eggwanga bajjemu akawaayo kali akakugira parliament okusazaamu okusalibwawo konna okuba kukoleddwa Supreme Court. Museveni asetinga ekiyitibwa precedence alina kyaleeta essaawa zino alaga abantu abakakase nti court martial eno njeetaaga okubeerawo ng'ekola era awakoza kyova olaba olwaleero ekitebe kya NUP kisaliddwako ebyambalo by'amagye bigenda kukwatibwa biteekebweyo munda ajustifying ensonga lwaki alina okukwata abantu ba bulijjo bawozesebwe mu kangaroo court. Mu kyo gwe munnayuganda ali eyandaba kiki kyengezaako okutegeeza kino tekikwata ku NUP yokka oba ne His Excellency Bobi Wine oba ne ba foot soldier naawe wa NRM naawe munnayuganda olwaleero bakugirawo kooti eya bulijjo. Kakati eno kooti ya bulijjo egenda sigalawo nga kifaananyi olwaleero bakomezaawo military court nga yegenda okukola nkakuddiremu olwaleero Museveni akomezaawo military court nga yeekola yegenda okuwa obwenkanya so si kooti za bulijjo. Mu bufunze oyingidde ekiyitibwa military government akiwuliriza bulungi. So eyo ye point esooka esaziddwako ekitebe kya NUP.
Ekyokubi kino kyonna kye bakola ku instilling fear mu bannayuganda. Mujjukire tubadde tuyina kye tugendamu ekyakawempe by election. Fenna tumanyi bulungi by election zitera kukola ki. Tunulira by election ze mabegako kye zaakola ziri ezasinziridde kati eno by election eri strategically located one eri Kawempe. Wena mumanyi Kawempe kitegeeza ki? Eri strategically located eri Kawempe mu Kampala wakati mujjukire ne mu campaign tebatukiriza kuba nali mu Kampala. Ekyo ndowooza nzikiriziganya nange bulungi nnyo. Kati olwaliro boddira force ya His Excellency Kyagulanyi n'amaanyi gaalina gonna ag'abavubuka wano mu Kampala wakati n'omukkiriza akube by election wano mu Kampala wakati. Omusajja bingi nnyo byatasobola kugumiikiriza na kuwa mwagaanya ogwo. Kati eyo y'ensonga ey'okubiri ku frustratinga banna Kawempe n'abantu kulanga Museveni by election ye Kawempe naye aginyiga bw'ati aginyogootola. Kati momentum yonna ebadde ina okubaawo n'ebbugumu mu bawagizi b'omu Kawempe oba abantu b'omu Kawempe, eyo momentum ayagala kugisala. Bwe mba serabidde by Monday zigenda kubeera nomination. Kati wabaddewo enteekateeka ebbugumu libadde lingi nnyo. Kati eyo nayo agisaze kubanga matters